kati olwandagidde ddala kalakita y'entuufu mufumbo nyina abakazi basatu tolina kyakukola goli wakuna ate nangamba omusajja alina ssente ali wadde mbokola byayagala byonna ndi wadde mbokwana ndi wadde mbokwanira awo ndi wadde mbokuzina gwenjagala nengamba ndi lubuto kati ndi kunninga ngenda kukuza nti omwana pressure nebeera nga yeeyongera edduuka liro gye liri dduuka teririiyo yajja najjamu ebintu nga nnobi wanoba tesinga saana oba nandibadde nfaananawe bati sanga nandibadde nafa yavanga embala najja mu nyumba gya kupangisa nengana okola omukwano olw'ensonga yanyonoona nga gwali omubulidde olwedde tisobola kukola kino lwansonga yonna abimanyi kuba yantwala mu ddwaliro nina agamba n'agamba nze sikugabana na mulala sukaali gw'olina wange olimu sukaali timanyi wegaba amazzi ndiganywa bwogo waliba sukaali ndi munywa paka nze wendikooyera amugala Derek wekuba oba kutunda bijja byewaffe mbitunde enkuddize byonna byewampa ondeke nanga tolina kyosobola kumpa kati olunaku olwo twayogera nnyo nankuba nembreeding omusaayi era nali mmanyi lukulukuse lugenzi nemugamba n'afuluma ndeke mu nnyumba nga mbreedinga musaayi mannyo musaayi mu nnyindo ne wansi yakuba okutuuka kwekyo yankuba jjukira nga ziri ennyumba zeesudde kati wankuba ennyo nenvaamu omusaayi nga ngulaba gwasookera mu nnyindo ngenda olaba mannyo ngenda otunula eno yonna nga neeruyerwi eno yonna ndolaba guyita ne mu bukya neŋŋamba byonna wadde akikoze naye nduwonye nemwegayo nemuga Derek saba kuntwala mu ddwaliro olwo mukubira simu waali kuba yali ankubye yaŋŋamba emmotoka simu nnyo nti buli maka ebeeramu assalamu alaikum mwenna batandise ekisiibo tubagaliza ekisiibo ekirungi tugamba Ramadan Karim abasiramu bonna gye muli tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndine Fiona Kachina eri abayimbi gwe Kachina then Fiona yeringe manyago amatuufu oli otyo sende alota zitoye onatera ozaala oli myezi emeka yesena oli myezi ena nga lubundise nnyo ng'olwo azifu oli myezi nga mukaaga myezi ena just watumbira butumbizi nange lwagejja nnyo simanyi lwaki bakupika nnyo nenga oli otya Kachina oli otya okubeera oli otya kibeera kita simanyi nandigambye nti ndi bulungi ndi bubi naye siinaako wadde obulungi bwe nnina just lwakuba nti ndi mulamu nkyassa nenga nakyo kibadde kisoboka okuba nga wandibadde wafudde nkyegomba okufa wegomba okufa wampeereza message ekiro nga oli mu nnaku ng'amaziga gakulukuta nga nze sina kyempulira nengezaako nekkubira n'essimu era sirina nga sirina kyempulira naye nga asooka okkakkane tulyoke twogere eki kibuzibu ki embeera yonna yayonooneka just ekyo kyansuseeko nga nnoonya ani gwe nkinyumiza waliwo engombe egamba ndikibuulira ni maama waatali ni maama wange muyina naye sawa zino aliko oxygen mulwadde ali mulago kitegeeza mu nsi omuntu osobola obeerawo nga weegomba oba ofe nalowooza ebintu bisatu okufa kujjamu olubuto olw'emyezi ena naye nendowoozaamu teri ajja kutegeera bulumi bwanzigisizaamu lubuto bajja kukusalira bajja kugunsalira
naye ate kanveeyo ngamba abantu ekinnuma nti senga mba sifunye ngeri yonna kitegeeza njadujja mu bagunsalye bulungi nga nalaajana. Nemereddwa. Ki ekikutuusa ku bulamu obw'okulemererwa? Naliwo mu mbeera ng'obulamu bwange butambula bulungi, nze temundangako ku social media nsuubira ng'oggyeko emirimu gyange gye nkola. Era tubadde tutakulaba ng'oteekayo vidiyo zo ze walinga okola ez'abasenga n'okuba omukyala omuyimbi. Waliwo akaseera katuuka ne ngwa mu laavu n'omuntu, nze naturally njagala. Abamanyi bamanyi. Katobbunga kuba twawulyako walina olutu lwa Katobbunga. Si Katobbunga. Ono mulala ate? Mulala. Wamujja ku Perfect kuba bangana ne ku Perfect walinawo omusajja. Wa mu Makindye? Nedda ssebo. Abasajja bano balina baali mu Makindye Bbunga biki? Ono wamujjawa? Gesi ebimu biba bigambo. Katobbunga byali byaddala. Waliwo ebimu nga biba bigambo kati kwata kyange. Walina ku lutu lwa Katobbunga? Tugende mpola. Tagala nnyo ku bidde ebyo, njagala kwogera ku kinnuma kati. Anti byonna byonna bigwa omwo. Kuba wootuuka okulekerawo abantu bali bakwagala n'ononooza omuntu atali mu area yo. Okwagala kyeki? Bali bakubeererawo nga bw'oyagalidde omukwano bagukuwa kubeera waguba wanga. Nga ogenda mu kasawunako ne mukola bye mukoze n'okomawo n'otereera. Mu nsi muno olaba kirabika ffenna tetumanyi mukwano. Nga we tutandise ne kugaa nti mu nsi ndabika nze nsinga omukwano naye nnimba. Ogulaga omuntu naye ng'omuntu gw'ogulaga birala. Nze omuntu ono yajja mu bulamu bwange nga si w'e Makindye si w'e Kampala. Nandaga omukwano nayaniriza n'emirimu gye nkola. Nekye yasooka gaana kyabasenga. N'agamba ekyo kireke. Wali okifunamu? Ya. Okay. N'agamba sibyagala biki nja kukulabira n'andabirira. Olwo ng'avudde wa? Mbalala. Yava Mbalala. Wali ogenze Mbalala? Nali ngenze kuyimba gye namusinkana. Oh, okay. Nansiima nga ndi ku stage ne nzija ne bampita baka stage ne njogera naye ne muwe namba y'essimu nampeeyiye. Ne tusigala communication. Ebanabawo obunamba ku ma stage nga muyimba. Communication. No ngamba abana babalabira ku ma stage nga muyimba. Wabeerawo faani wasooka okulaba n'ansaba akanamba. Ekitegeeza ebintu ebyo byaddala. Byaddala. Okay. W'osiima oli wadde mbogena naye oba tosiimye. Omuleka. Kati yajja ate mu katigole. Ekiro kyemwalabagana. Yajja mu katigole y'okuba nti agenda kupushinga music wange. Oh, okay. N'apushinga music wange n'agezaako okola ennyimba n'agula n'akola ki kakkana ne tugwa mu laavu. Yajjanga promoter. N'amala n'adamejinga. Tugende mpola wawodduse mu kudamejinga. Wano onoona mujja bintu bitambula bitya. Njagala okuva ku backstage okutuuka kati we tuli ebintu byajja bitya. Yangamba onnyimbira bulungi. Ate oli mukkakkamu. Ne mubuuza obukakkamu bwange obulabye otya. Nga yakakulaba? Nakulabye dda kuva we wajjidde. Wali ogeza kuyimba ku kivulu kyani? Naliyo Asani Ndugga. Bajje Bibye Kwanso. Ne King Saha. Nga bakupangisizza. Nga ngendeddeko nga group nga onogamba mubeeramu abanene ne mubaamu n'abaddirira. Okay. Ne ntuuka ne mmala okuyimba. Omuntu oyo yajja ne ku stage n'anfuwa emitwalo 2. Okulaga nti okay. Wamala okuzinfuuwa ne tubeerawo kuva ku stage naga nsaba kanamba ko nsobola okubaako wenkuyamba nsobola okukola kino na kino. Ate ng'olabyeko 2. Ne ngamba anyway ffe bye twetaaga. 2 yagakuleetera yatuma muntu? Yali atudde n'asituka n'ajja n'andeetera ku stage. Okay. Kuba abamu abagagga agamba zimuwe. Kati we yazimpa n'ensanyuka ng'omuntu. Maliza ne ngenda baaka stage n'ajja n'agamba nsonyiwa sitera nnyo tumanya nnyo neetuukire. Era yeetuukira. Bandireko.
onywe ku mazzi kwagaye embeera gy'olimu Kachina yali omweru ogenda oddugala naddugala saagenda ogenda anti okyalimu akamunyungusa akati awo abagambira muve ku bizigo si bizigo senga sifaanana ate wenti naye ng'ogenza oddugala ndyambi nansulambe kati tugende mu maaso munnange kati tubeerawo ne mmwe enamba yange y'essimu nampeeyiye saakitwalanga kikulu twasulamu omumbalala nemala neneebaka nendabako muvi ku simu yange nemaliza neneebaka ng'omuntu ku makya ne tusimba ne tugenda gaye yankubya sanduza nga 8 ogwemisana nagamba oli bulungi ko nze ndi bulungi baithe nali sevinze na namba ye nemubuuza ani ono nangayi nze yazaawo nenkwa enamba yange baka stage bwebiti nange kinnuma nkwadde enamba yange tuli awo togisebinkubira n'ombuuza nemugamba nesa kituteko nga nsonga olowooza ali mukusaaga nangamba nedda gisevingi nemugamba nteekekaani nangamba n'amanya gange tewagatadde ku mutima nemugamba nedda nsonyiwa mbeera na bingi ebikola ki ebinsumbuwa nteekako deriki ye deriki deriki Mbarara nenteekako wamusevingako nga deriki Mbarara deriki promoter deriki bivulu deriki agenda okundi nateekako deriki kyokka kati nabeera nga nankubira nga bambi wankubirako kati lumu nali ngenda mu studio ewa Jona nankubira nangamba fiiyo konze atabika Oluganda n'Olunyarwanda ogwo Olunyarwanda olumanyi nterumanyi naye nduwulira nnyo nemugamba ndi wane wa Jona ngenda ku recordinga waliwo oluyimba lwe bampitidde nangasooka olulabe oluyiseemu amatu oddemu onkubiri naye nenduwuliriza nga lulungi naweereza sente n'alusasula $1.5 wamala oddusasula nga olwo mabegaawo mumaze ebbanga ki ng'ovudde Mbarara looza wiikisi nga 3-2 ng'era akuweerezayo ne kasente olwo lwe lwasooka wali nga mbuuzaako bubuuza ifi ogamba ki namugamba nti ngenda mu studio ngayi naakola ki nangamba wuliririzaamu we luba lukukolera then yamukolera olwakugoba ku bakadde b'obadde nabo abasajja ebiseera ebyo nali siina gwe nayina oyo gwoyogeddeko nga twakyawagana omanyize wembeera mulaavu omuntu muwe ebbanga nensooka neneesonyiwamuko abantu nze ntya okulumwa awo mwalumu awo kanyene katobbo nga n'olubutole luvuddemu kati nembeeraawo nekitwala nebbanga nga tubeeraawo gayi we namusindikira ddemo y'oluyimba n'aluwulira nemusindikira n'olulala n'alondako nange lwe nalonze nagala luno lwerusinze nemugaba baagala ssente ono ayagala emu kitundu naye waliyo n'ez'okulikodinga naye ndowooza ez'okulikodinga njazisasula zimusaba ekyo baagala ssente okimusaba mu kiti ki yaŋŋamba mpeereza ndabe ngenda kukiriyalinga ebyo kale kati mbimuweereza nemugaa saaga mutwala speed nemugaa nja kusasula ki ewa Jona gesasula ani omuwandiisi gayi n'asindika ssente ez'omuwandiisi namba atofaayo ezo ya recording ayagala mmeka nemunyonyola Jona gy'ayagala nemunyonyoleza gita nemunyonyoleza backing omusajja n'abikiriyalinga byonna wamu n'akuwa ssente mmeka zonna wamuzaali $2.4 nalaba kipya wadde mbadde mu ndongo naye nze mbadde sinnakiraba ekyo nga tewali muntu asobola atunulya kaalya yange okuleka bano abatusuubiza nja kukuwaayo nja kukola wa n'atakuwa naye ng'eriyo ne bagulidde amamotoka kale kuggwe kyali kipya kunze kyali kipya kati wakibeera ekipya neŋŋamba bambi nze nabakomedian abaasuubiza omuyimbi namugaa buli kimu tugenda kikula ne bamuwa oluyimba ne bamala omuyitamu then ne bamusuula wa
kati ebyo bitutuukako nga bakyala lwakuba ebisa ebisinga oba otya okuvaayo nti ngenda kwogera kino na kino. Nabeera ne Guy nga taŋŋambye nti nkwagala nga taŋŋambye nti ki. One day yajja e Kampala. Olwo nga muli mu bbanga ki? Myezi nga 2 mwogera. Najja e Kampala ne twogera ne tubeera naye naye nga tewali byalaavu. Naye nga bwe tubeera ne tusiŋŋana days anyiiga ebbuba limukola ki olaba ng'ateekawo embeera. Oba nga musajja oba n'omugamba ono gundi yankolera ku bintu byange oba ono gundi yakola ku bintu byange waati ne waati ng'olajja ttabuka. Ng'olutana kugamba nti akwagala. Wadde kinnyegako. Olw'ensonga nti ffe tubeera n'ebizibu byaffe tubeera n'ennaku yaffe ekuluma oli mwana wa buwala oli muyimbi oyagala obeeko ky'otuuka bino byakukeeta n'ebiri byakukeeta oyagala obeeko osotoli nga tukula kati nze ni muntu mukulu nako okwagala ono nako wabansanga ewagundi oba bansanga ewagundi njagala mbeereko ewantu nga nsotoli nze. Awo yajja e Kampala mubeera mwenna temwegatta. Tetwegatta era teyaŋŋamako wadde Fiona nti nkwagala. Naye ate nga bakulaba n'omusajja anyiiga. Kati olunaku lwali lumu n'aŋŋamba nga wayiseewo ndowooza omwezi omulala olwo gikoonye 3. Nga Fiona jangu okoleera embalala. Nemugaa sigenda sobola obudde n'agamba tolabangako nga nnyiiga. Naye leero ate mba ngenda nnyiiga. Tegeeza nze Guy tosaaba na budde bwange. Kuba yabadde akuwa obubwe. Naye ngamba anyway ngenda kujja. Nga nkeera ku makya nga naaba nga nnyambalako ng'omukyala nga mpaakingayo obugoye nga 3 mu bbaaga. Kuba wali omanyi gugenda kuggwa. Nga simanyi nti gugenda kuggwa. Olwo nafuna friend wange abadde ajja ne Kampala ne tulabagana nga teguggwa. Wabula nga nze mmanyi alinga na blo manyi n'omuyita blo gamba kisigenda sobola naye mukwano kireke. Bro. Tugamba blo. Blo kiba kikonde. Kati munnange nga nkola ki? Nga ngenda mbalala. Nga mbeerayo. Nabeerayo no ennaku zaali 2. Teyaŋŋambako nti nkwagala. Twagenda wonna ne tulya emmere twanona ice cream nanywa bongo natambula buli wantu nalya buli kyenjagala. Mumbala mwabeera? Beera mbala. Tiyakulagako nti ninamu girlfriend oba omukazi waki? Teyakindagaako naye nga ate ne bakazi be mwebali. Mumbalala? Lwaki ogambye bangi bazifu? Ne tubeerawo nga Guy sirabye ku ssimu z'abakazi be bamukubira, sirabye bantu beemulugunya nga onaabeera naawe oli n'akukubira n'akusumbuwa nti oba twagala kino oba kiki oba wasuzeewo oba oliriddawo. Nga Guy tusulayo ffenna ng'asasula woteeri n'ensula wano naye n'asula. Ku olwo mwasula mwenna? Twasulayo ffenna ng'asula mu luumu eyiye nange nga nsula mu yange. Ne tusula nga tukyatinga ali mu luumu. N'agamba fuluma wabweru tugendeko ka balcony. Ne tufuluma ne tulaba movie. N'abaana addayo munda. Kati Guy waddayo munda ne yeebaka ku makya nkonkona 3:00 tugenda tulye breakfast. Tugenda nga ngamba mbadde njagala nkutwaleko Kabaale. Ku olwo? Nkutwaleko ekisolo. Olabe simanyi leke bunyonyi wate. Yakugamba ku mountain Muhavura olusozi. Kuba otuuka ekisolo n'otagenda ku mountain Muhavura oba ogenzi. Yonna nagenda. Bwali nnyo olusozi olwo. Gwamanyi gwe nosolo dinyo olusozi nze twalulunyira olunaku lulamba twakera ku makya sawa 2 twatuukayo sawa 8 ogw'ekiro waggulu ku piiki. Okudda wansi twatuuka sawa 2 gye twavudde. Ngenda ndi sulo wajja talina maanyi nti ampeekeko wansi ndika we twewala. Yenkana atya? Katono si munene. Saya katonotono? Katono ddala. Mune nga tubeerawo tutuuka tuvaayo. Wali ensozi wali buno Kabaale. Waliwo we bayita awalema embwa okwo. Bayita kono bali embwa yali muddi wetta neegwa. Omanyi embwa eweta nnyo.
embwa yali mu kwete koona ekoona liri bweriti manyiwo omusajja omuzibu nnyo. olwo mugenze eyo twagendayo wadde okugamba nti ngongwayi ti oba nkwagala ne tukomawo kati galulu mu mutwe gwe tekikujjiramu ggwe tekindiimu ng'olwo abikolera ngaani nalowooza nti yasiima talenti yange gagwasi okay kuye talenti ye yali emusingira sijagamba gwasinga abantu buli omu alina ekimuwoomera okitegeera waliwo ga nti nze nja kunywa soda babaliira mu kavuyo nembeerawo tuvaayo tukomawo embalala sirabye ku simu ya Gayi kubanga nakwatanga essimu ze wendi mu ngalo ngagamba ziizo nga nzikwata zirimu kanyonyi tezirimu ki nga ne password temuli kumanya oli omusajja ali kiriini nga temuli password kati lwaliwo twatuuka ekabaale ne tukyama okulya emmere naŋŋamba kasha mpeddeko soko genda wali ejjayo sente ku ssimu nemugaa nzijayo sente ku ssimu nagaa epini yange eri weti ne weti jayo $3,000,000 ningera ku mobile money nenzijjayo Gayi nga Gayi akuwa ne ATM akola biki atunda mata whatever alinamu ebintu ebyenjawulo mu mbalala atunda emifaliso bintu bingi ali mu merchandise kati ngenda nzijayo sente enkomawo nga ngamba jjako akamu kakubeeremu abeeremu waleti y'ekyala awo togenda kwejjusa ziwandikoze ekampalo bazikuwa ziri wano kitegeeza nti wemba mbadde njagala kuddayo kati ndi wadde mbotuulamu sindi wano angambye akakadde kabeere mu nsawo atumaliriza tulidde bye tulidde akutte emmotoka nvuze tuzze mu mbalala solo muvuddeyo kabaale we mukomyewo muganga nkooye nnyo empewo empiseemu ennyingidde agaana edda tugende wali mu ddwaliro tulabe kyekireese obuzibu oba oyambibwa otya ne tutuuka Gayi n'agamba nsawo nsaba kumunkebejjerako kati ne bajja wano banzigyeko omusaayi awo kiringa kyekyambuusa ne ŋŋamba mutwabeera omulwadde omusujja si guno omusaayi kino bwe kiba weekiti bayinza nembuuza lwaki ngenda olaba nange musawo banzigyeko ko tomanya tutambudde eyo tukoze eki bayagala kebera akakase nti mulamu akakase naawe oli mulamu batukebera omusawo agamba naye Fiona nonsonyiwa kyengenda okukola tekikirizibwa mu mateeka naye kankigambe oba olirwedde ngenda kikola ki ngenda kukebera omusujja nkukebere oba empewo biki nengenda kujjako ko n'omusaayi gwaki gwa HIV nemugamba tewali buzibu kinaako buzibu naye temumpadde ensonga lwaki mugonzijako ko oli kyavaga nange musawo nkebera gwoba olowooza bintu tutambulira mu kwekuuma ekitegeera Gayi bamuggyako omusaayi nga zikomawo bulungi gundi satu nga mulyoke mwembi kati otitandisa okutuliginga omuntu ono ayagala kulya era tekyajja mbuuze lwaki anti oli omusajja yakolanga ebintu nga bibye ebbanga lyonna kyogamba nti nali sifunanga ku basajja bannimba oba bakola ki naye nkugambye yali smart ate gwe yasiibanga ku perfect abasajja nga bakulimbira ku perfect tewali yanimbira ku perfect eyo ndowooza y'abantu kati munnange omusajja ngaakola ki nga tumaliriza ng'avuga emmotoka nga tukola ki nga tugenda ku hoteeri twasise nga tuddamu nga buli omu adda mu luumu ye kuba bbaaga zaffe buli omu yali esigaddewa ku muluumu nga mbeerawo nga ŋŋamba bagambye ze empepo ozimire just nyinamu ekintu ky'okuziira nze ng'omuntu nga nzikwata nzikola ki nga nzimira nga neebaka nga gamala nga neebaka enkooye ng'omuntu emmotoka enkoze eki kati oba kyekyanzigira nali siinaako data ku simu yange ng'ate siina neeya time nensituka ngende mu luumu ye mugambe ki ngulizaayo data
Gwe kennyini. Nze kennyini. Ne mukonkona kati obwongo nga ngenda ndinga gayona tasobola kubanga asula muno abasajja abenzi alina okuba nga yafulumye oba nga aleese emmaali ye. Naye we naamukonkona nensanga mulimu emmaali ye kitegeeza kijja mmunyiiza lwaki nkoze eki nzize ku luumu ye. Kyenva muta Derek ne yeekanga n'asimuka naga hey Phil kiki ofunye obuzibu namugamba just mbadde neetaagayo kudda naggulawo gaalimu yekka nagamba ye data kwata weegulize genda weegulize ndoto tunuma tuli serious nengera n'essimu mu luumu yange ne neeguliza data neesigalayo neesulayo. Woteri gye mwali musubako yali yiye? Nkugamba ki? Twabeerayo bulungi nnyo ne nkwata ekkubo ne nkomawo e Kampala. Ye yankomya nawo nanvuga nankomyawo e Kampala. Wankomyawo ebbanga noni mwamalayo ebbanga ki eri wagenda ennaku 3 teyakwatako. Kati we nakomawo e Kampala waliwo ogundi eri awo mu kizungu swimming. Nangamba etali latitude oba eyo waliwo latitude okuli woteri ya white nene latitude ngamba tugendeko ogende owuggeko. Omanyi enzimanyi owugga nanga tugende owuggeko omala owuggako weesiige ka oyiro ogende weebake lumu omubiri ogwo gukole ki ng'agenda ng'agula oyiro nga ngenda mpuga nga ngamba kankusiige oyiro ono onkuvuga onkutwala ewaka dde nange nkole ki neeyongereyo ebyange ko nze tewali buzibu gayi nga nsiiga oyiro olwo nze sikyamutya ndabira ddala nga muganda wange. Muganda wo mukola ebyo nimunamu okwewunza okwo okutali mu magezi okwo ndabayo neesibye bulungi nnyo ttawero no kyenkubuuza muganda wo mukola ebyo nkakyayina temulekera okwewunza gayi oli olaba ebisinga bikaabya bya nnaku naye ate yalina ebirungi ebyo tukyali ku birungi bye yajja kukolera tetunatuuka ku bya nnaku. Gayi n'ansiga oyiro nanvuga nantwala gye nali nsi oyiro yamukusiigira ku swimming pool buno obutanda kitegeeza talinaamu wadde ekinaamukola ki wabula ekigambo kyenzijukira kye yaŋŋamba olina bodde enjeru. Yali talabanga ku mubiri gwange ng'alaba wano nawano we bati olina bodde enjeru ate no weeru nnyo omubiri gwange no weeru nnyo ate no nga weeru nnyo mukimanyi nti mweru nnyo tetugenda kukubala. Kati munnange ne mugamba bwe bityo Katonda wa bitonda nange manyi ogasinga ekiri eno yakissawa maaso gange. Nagamba kirituma kuba nti oli mweru nnyo ng'alinga ng'atiddemu nti oli mweru nnyo nti ndi mweru nnyo eno ate eno tewakola ki kalo zalina musambo oba kati nangamba kati kanyina kuvuga nkutwale deni nange ngenda nakawa n'empapula ze ngenda okugjayo ez'emmotoka yange namugamba kale nanga newe naabasizzeeyo nja kukubira nkubulye we naaba nsuze era teyaddayo nankubira zaali saawanganya nanga Fiyo nemereddwa okudda e Kampala naye neebase ndi wano ku Ntebe Road hoteri sijja gyogera nangamba neebase alemereddwa okudda e Kampala alemereddwa okudda Embalala yes namugamba kale era yebaka mu bitundu mwamanyi mwobeera kati ekiro ekyo empapula yali agezikira nakawa teri mahoteri munnange nkugambe ki kati munnange ekiro ekyo nfuluma ekiro ekyo nfuluma ngendeko ku wani ewa Jaaluna nnywe kacaayi nagende ewa Jaaluna nga ntuula kiro sawa zaalinga 6 Cook Street onomanyina okuva ku 8 ng'enjala ennuma ninga kangende waaji nnywe caayi ne kasumbuusa nkole ki olwo amanyi gwe woosula amanyi gye nsula era nga ngamba nnyo Fiona ekitundu ky'osulamu si kirungi jjukira nze wensula kuliko bano abakyala banneeko manyiwo nangamba nedda ne muganze wampa emirembe kuba landiroodi wange tanteeka ku ki pressure
ngalowooza oyinza okuba nawo abakyala abo biki yakinoonya nga omanyi nti omuntu onoonyereza ku muntu ndooza n'akola ki naye ng'alaba obulamu bwange bwagala nnyo okubeera wajalo naawe okupaka lasiti mbeera nnyo n'abavubuka mikwano gyange yali afuba kujja ku bantu bo kati nkitegedde kati gaayi we nafuluma wabweru nankubira oyagala kusuubula China kasooka tuyiseewo buno bulango gwena ayagala okusuubula China Joseph buy with Joseph China waali okuba nga akuyamba mu buli kimu osobola okuconsultancy ku butale bwe China gundi okuweereza ebintu ng'oguze oli eno ogenda n'akulambuza obutale oguze ebintu bino wabiteeka warehouse byonna n'abirina so bwekwate Joseph China ajja kuba kimu kikole namba z'essimu kweziri okwo osobola okumukonako ne mwogera nekigwa kimu oyagala motoka ku bei layisi bamuyita Sula Motors otuuka ku junction y'okusalama road kikuba ekidda ku Entebbe road waliwo amafuta bagayita Africa Oil then opposite Sula Motors waali akola swap akuwa ku kibanja mpola buli kika kya motoka kyoyagala kyonna abeera nakyo genda weekwate Sula Motors obuleere nga buli kimu kitambula bulungi nnyo then waliwo awo bamuyita Jots adiringa mu ddagala ligundi lya infection buli type ya infection adiringa mu ddagala lya mani power adiringira mu ddagala mangi nnyo ulcers biki buli ddagala amasimu kwegali okwo mukubireko ogwe era ne consultants naye agikola mwogere mwomala okwogera mubulire ekikuluma ekyo kikwetaagisa ajja kuwa eddagala wa mukwatagane mwe babiri bamuyita Jots products omukyala bamuyita Julie kitegedde ekyo aze ku Entebbe road kati nfuluma bweru nsangawo ba Devicom ba Raymond baani mboze ekwata kati nga wogimanya awo ng'okkirira ngamba omwana kyayamukole kyamundeetire wano wetutuula kabalaza andeeteyo ne sumbusa bbiri nga nkubira gayi mbadde nsuubira okuba nga weebase kati nze nalowooza awulya sawundi ekola ki eri bakagulawundi eyo emuleetedde okuba nga amanyi nti sikoze eki ne mugaa seebase enjala kyo kituufu ennuma fulumye enkole kyenfune ku kyokulya naye netwagamba tetwerimba tulisitiko ŋŋamba nti tingenda wano oba ngenda kukola ki nemugamba sigambe because lwansonga weebase kati nandi kujje mutulo wangambye okooya ate nkyokeera kola ki kugenda jangu wano bwatyo nemugamba ewa gwe sala ekkuba emmotoka yange tegiraba agenda okukugamba nga already akulaba nanga jangu wano nemugamba ewa ssebo nangamba jangu gwe kyogana wosaza amaaso go woli tolaba mmotoka yange nemuganjira mbadde nsuubira okuba nti weebase tobanga ogenda kiro kino si kirungi tambula kino nga jangu namugamba no nkyalinda kyayi wange jangu newe bamuleeta sente zirekaawo nensala ne bagamba nekandabe nyina guno gwenjagala olaba muno Deviko mwasangira nemugamba na gwenjagala olaba nagamba ndi gogenda olaba nemugamba alinga promoter alinga manager byonna ndowooza biri awo naye bambi alaika afaayo bino bye bagamba nti tebagala bayimbi baabwe batambule oba banywe mwenge oba babeere mu mabaala kyeka oba kyagezaako okukola ko Deviko mweyawe nawe ayagala kukulya nemugamba ku bbanga lye tumaze myezi ena singa takiŋŋambanga naga tunula olabe olwajja mu mmotoka kayinga akaaba omusajja omukulu ye ali mu myaka emikono gwe twogerako myaka gyange olina emyaka emeka 3 ali mu myaka 3 bwe yagamba walaba kunaga muntu ali mu myaka 3 okay ng'akaaba nemugamba okaabira ki nagamba bannange nze abantu banneewuunyisa omuntu n'obeerawo omuntu n'omulaga ebituufu n'omulumirirwa n'ofaayo n'omulaga buli kintu kyonna nga amaziga gagira ebyaddala
kyenva mukwano ne mmuteeka wano ne mugasooka osiriko nnyinnyonnyole bulungi ensonga kyekkaabya wemba nga nze pulobulemu ng'onjoola ensobi yange kuba si balungi ab'omukwano kubanga bakola ki beekolako ebisobye nga gaayi ng'akola ki nga ngamaze nze nzita omuntu ate omuntu nze nsobola okutta omuntu ayi nga gwe totyamu kati awo wennabuke ne nga gaayi ono yandiba njagala yo ng'ali muki ng'ali mulaavu ngamba ng'omutta ku ki era wenti ng'omutta ku ki nagamba okimanyi otuukisa n'oyagala ennyo omuntu onawulya buli kintu kyonna ekimusala mu maaso oyagala okijjawo na bujja omugamba ani gw'oyagala taata nagamba mpulira nga nfa obusungu nnemeddeko njagala nkimanye ndaba gaya ekintu alinga akitutte ewala nga nkuba obufaananyi ajja anyiga nga anyimiridde n'omusajja omusajja wankubira essimu ava mu mbeera yamugadde Deriki kati tuve mu by'okusaaga oba tombulidde mazima ngenda kufuluma baaba ngamba abayimbi balina ebintu bisatu konze bitya bwamalaaya bulimba kusabiriza muga tebaakulimba wekiri kyeka wekiri obadde oteesa ki enzigula oluggi n'enfuluma emmotoka musajja yakuba omulanga manyi nti abakazi bakaaba naye oli omusajja yakaaba ennaku yannuma nodda n'entunya byazanteekamu nembeera gye tubadde nga nfuluma nabaati emmotoka ngamba kati waatuukako obuzibu oba naavuga emmotoka neyeesaanawo ensi yonna navaayo naye eri enzira ne mugamba Deriki lwaki tewamuzannyamu komedi mugamba Deriki oli mukwano gwange siri mukwano gwo oli ki gyendi oli mukyala wange awo akyatudde ne mugamba naye twatuukayo dda gwe byonna byenkola obadde tolaba nange kinakikubuuzizza nti omuntu asobola okukola ebintu byonna gwe mu bwongo bwo n'otategeera obadde tolaba ne tutuuka n'okweggyako omusayi nga nkuggyako ngaani mutuufu kuki nagamba nkwagala sikyasobola kwebaka ne mugamba kati kale fayini nkitegedde onjagala kukwagala kyekikukakkanya oba twogere ng'abantu nti tewali byakwogera nga bantu wabula nja kukulunda paka kuwulira bubi nga tonjagadde teri musajja agenda kukwagala katolo kavudde ku nyanjula firimu etandise ne mugamba mukwano bajja kunjagala nze ndi wadde mbokwagala gwenjagala neesalirawo myaka gye ntuuseemu ebyo ebiseera nno nga sinakoona na myaka 3 naye nga tannagaweza kuba nze ndi wagwa 10 ye gwa 11 ng'olimu 29 nga ndimu 29 naye nga omwezi gwange okuweza emyaka egyekutte gaye nga tubeerawo nga angamba tetugenda kwogera era tetuli ba mukwano wabula tuli ba mukwano mu balavaazi ate twava mu balavaazi tuli mukyala na mwana nga ngamba no Deriki aleka ebintu abitutte ku kiraasi ndala ne mugamba tunyumiza story yonna nakugamba nti sifumbirwa tewali byakufumbirwa tewali byakuzaala era ne kugamba noonya omusajja asobola okubeera siriasi tutambuze endongo okumala emyaka 5 ndaba oba tunasotulinga tukole ki kumbe endowooza Gaye agamba laba embwenu era nange kyengamba laba embwenu ne tubeera ne Gaye gwe kennyini olina agendayo emyaka 5 kyetaaga kufunisa olubuto mukwano buli mukyala aliyo ng'akimanyi tosobola kufuna lubuto ku family planning olimba olimba ojja kulufuna ku family planning ko wali nofuna olubuto bakubiri expired eryawa
eryawa nali nakateekamu emyaka 5 nga kamazeemu omwaka mulamba. Ka myaka egi kamazeemu omwaka mulamba. Gayi yakaseseetula. Yali amanyi oba kaseseetula kiki? Simanyi kyatuukawo neekanga ndi lubuto nga mpulya ekintu ekitambula mu nsi. Sikyasobola kwevuunika. Mpulya emmeme ensinduke akamunguluze naye nga wenkebeza bo pregnant test temuli lubuto. Namala genda mu sikaani. Ng'olubuto mweruli. Ddayo wali onyumiza tutambule enkola. Akitegeera. Gayi ne tubeera naye. Kati ne mulayiza ne mugamba nze sibyagala ebyo biki, saagala bya bufumbo, saagala balava, saagala biki. Tusigale ku mirimu gyaffe nga tugenda okuba nga tukola. Kiriya. Tusigale ku mirimu gyaffe nga tugenda okuba nga tukola ki? Naga tewali kugenda kuggwa nga tewali kiwedde. Ng'agamba guggwa amaze okwevuunika. Kati ne tunya byankoledde ne ngamba abayaye bajja era ne batukozesa ne batambula ne bakola ki? Kati alaze. Ate alaze nti ajja bisobola ne mbuuza ne. Olwo music yakateekamu ssente mmeka? Tuli milioni ndowooza nga 6 oba 7. Okay. Abikoze awo nga nange mbirabako. Aziteekamu ez'okulya aweereza buli kintu ampeera mu budde. Oba renti ampeera mu budde. Ne renti atandise okusasulira. Oba nfunye obuzibu oba wakoba wa. Nenfiirwa mu kyalo n'azitoola empitirivu. Kumpi milioni nga 4. Ngende mu kyalo nziike. Bwe bakutwalira 2. Akoleyo ng'era ng'omukobi akola ki? Ye byakola bye saamanya nti akolerera ki buko. Gayi tumaliriza ekiro ekyo akabya amaziga nnyinnyonnyodde nga wanjaga mugato olina bakazi. Nze kye sitakolagananga na musajja mufumbo. Era we mmanyira nti omusajja mufumbo ebigere byange biba mu maaso. Nga ngamba banga lyense naawe wali olabyeko omukazi yenna ankubira wadde gwe nsindikira message. Nenga neebuuza Gayi yakizannya atya. Nabeera ne Gayi nenzikiriza twagalane. Bwe twakkiriza twagalane Gayi okutegeera obulungi ng'alina omukazi nga ndi lubuto luno. Nentegeera nti alina asooka, nentegeera nti alina owokubiri, nentegeera nti alina owokusatu. Nze mba wakuna. Abakazi. Tomuvuga Spinjala wali amaze okugamba nti nze naawe guggwa nkoze eki? Tweyagala. Tweyagala. Awo nja kuteekamu zonna ezange. Ne tweyagala. Ne tweyagala nga sireko omusajja yabeera emakindye ng'alinga eyasulawo n'emirimu. Ng'asula makindye? Nga musula mwenna? Ng'era asulawo wali obeera? Nga tusula mu hoteri. Ne tutuuka ekiseera n'agamba nze kenyina empulyamu n'ensonyi nenga naye kati sinde ze tusasula wano. Tisitiko tugende waka naga ekyo tekijja kusoboka. Nze tebansuza wa mukazi. Nyina obusobozi buli bumu obusobola okukolera kyenjagala. Ne mugamba tewali buzibu. Naye lwali lumu nalwala omusujja. Ndowooza nga nfunye olubuto nga simanyi. Awo nawo musula mu hoteri omutandisa okwegatta. Olwo twadda mu baagalana yagamba kyonna ekisoboka. Kati kyentegedde ku WhatsApp esimu ye yagiteekamu gundi. Waliwo ne bazikwekera n'oteekamu ne password. Message ne wejja okuleka nga gw'otaddemu password n'okebera oli ne bwakuba message simu tevuga teyitamu. Ye agambye kankebereyo kondabe. Leeta esimu yo okulagenda ku WhatsApp. Kati ke kakodyo ke yakkola. Banne yakazannya. Ke kakodyo ke yakkola. Bw'ogenda ku WhatsApp ye eriwa. Kati ye WhatsApp. Bw'ogenda wano. Iyo nga sikalabawo. Waliwo wozikwekera. Ogikweka gwe n'ogiteekamu password gy'onojjukira. Buli weeyagala okebera kwabo abantu bwe bakusindika message zibeerayo gw'okebera bukebezi n'oziddamu n'ozaamu password yo neesigalayo. Kati wano mu zikyati tejja. Oli ne bwakkubira essimu era tejja.
Kitegedde kati kye yakuzannya gwe n'ogamba simu ye tewali akuba tewali asindika ku message oba mukazi ze basindika n'osobola okuziraba endala. Aha zozo zisigala zijja wano oli yakwata bukwasi n'agiteeka omwo oba WhatsApp group emusindikidde nga naawe ogiraba oba byonna biri okay kati munnange kati ye kike kazanyo ke yakkola nga nkola ki babateekangayo nnyo abantu n'ogamba nze n'omusajja ebbanga zisikola ki gayi obuzanyo bwe mbutegeera ndi lubuto olwo lwonna mpalappalanya we nategeera nti alina abakazi olwo ntegeddeko owookubiri. Obategeera otya? Mbategeera ntya tugenda embalala olwo ntandise okubeera nga ngenda embalala nga nsulayo mukono girima kindi ogisuddewo ate ng'alina gwakukkirizaako wama ku street nga tokyajja ng'alina gwakukkirizaako kati we natuuka embalala omusajja yajja ku mmotoka namugamba Deriki banange oli mukyala wo weeri musanze eri naye simanyi mwakoze ekintu mwabatizza nno omwana simanyi mukolo gwakoze gutya tomanyi lutalo lwalya namugamba ogamba abiruma ne mpola sajja naga wakoze nno omukolo wataddemu ssente oli yamera ku kyamu wakoze omukolo okimanyi gwasinze ogwa mukyala weeri olwo otegeera nti alina babiri olwo ntegedde owookubiri guno gwe yakoze gwasinze ogw'omukyala guno gwe wakoze ate gwasinze ogw'omukyala wooli oli ow'omulenzi kati nebuuza lwaki wakoze ogw'omwana omuwala nga gwamaanyi nnyo ate ogw'omulenzi nga tegu naye olina ssente gwe olina ssente bwasajja gwe naye nga ndaba alumira ku mwemba kyemamugamba ssebo gyebale komanyi nze ndi musaagisa naye mugamba munne twakikoze tutya olwakuba munnaye nange senga nayagadde embeerewo nennemesebwa naye sigamba nti yakitaddemu nnyo amaanyi nange senga nyina kennanyizeemu mwana wange omuwala alina okusinga n'agamba wamma nange nebadde mbuuza lwaki omusika naye n'oli omwana weeri mumufeeko omusajja yagamba nga omusajja oli yagamba nati ngamba omusajja oli yagamba n'omwana weeri mumufeeko tofa ku bano bokka Deriki akantu ako kanyiizaamu omuwala omutijjisa nnyo okusinga omulenzi ati yesukaali kati ate n'oddira n'osuulayo n'oli wali olwanyumya omukyalo owookusatu nti ate ono wamusuulawo nnyo olimba tomuwa bambi tomulekaawo naye abakazi bano obasuulirire nnyo basoboleeta endwadde lw'oyiseeyo olumu n'agenda akuleetera ennabe kazi woba wasalawo saavisi bonna bakola eki naye oli omusuulirira nnyo kati abinyweye amanyi nti gw'oli muganda w'ono agonjoola bizibu byono mu maaso ga ssenga bw'abaana wamma ssenga w'abaana nzike nkutegedde mugambe n'omukyalo oli muwala wagundi bambi naye afeeyo nti omanyi kinnuma ndaba yeenyigira nnyo ku baana ababiri naku zino tokyava na Kampala naku zino tokyalabika nnyo abakazi obaleka otegeera nti wadde wawamba kati musajja n'agenda Deriki n'awummuza omutwe ku mmotoka eddakiika 3 nga teguvaawo ne omuyita tava kyenva muyita ne mukwata mugongo ne mugaa Deriki asooka ondeke kati ekigambo kye yasituka ku mmotoka omanyi we yaŋŋamba nkooye okuyamba nkooye okuyamba omuntu najja nakabira ebizibu byo n'omuyamba kati nfunye nze emirembe gyange wempumulira wenneeyagalira wempulira obulamu abantu batense okwogera ate abantu be nayamba ne babampanga abange konzirayira obayamba buyambi kyekituufu otuyambi kuba nange onnyambye. Kituufu oyamba, oli muyambi mulungi.
Olubuto lwa myezi eki ebiri olwo maze kitegera nti lubuto nakitegeera nti ndi lubuto naye nga process eyo tetunafunamu nnyo bizibu naye omugambe nti oli lubuto yakimanya naye akikola ate gwe yali ku family planning okufunisa olubuto kyesanaba kutegeera abasawo bagamba kituukawo senga omusajja aba akwegasseeko nga tasiriikiriza kati omusajja oli yali tasiriikiriza lindako yakolanga atya ate buli ssaawa yajjanga e Kampala kati nedda okusiriikiriza mu kiro kimu nga mwegata emirundi emeka sikimanyi na bungi mu kiro kimu nawulira nga bagamba sekisi akozza namulabako nga nkoze wakogga nga lwazze e Kampala temuwummula nga mwegata emirundi emeka ekiro sikimanyi na bungi ng'alinga eyandaluka manyi kye bayita okulaluka neŋŋamba naye kati ng'alina n'ebibuuzo byambuuza gwe lwaki tokala nga kikyategeeza lwaki tokala ndowooza buli weyakolanga nange omukwano ndowooza nga oba ayagala oba mbeere namabwa oba neesonyiwe naye ndowooza nga takirabangako oba oyini wamunyweranga eddagala kati nembeera neggayi nembuuza abasawo kyajja kitya ne baŋŋamba family planning kebeere emergency pills kekibeere ki seera ebisinga eyitako singa omusajja ayitiriza bweyajjanga Kampala mwabeeranga nayo ebbanga ki yasobanga n'okumalayo no n'ewiiki kati ng'ewiiki temuwummula tawummula nga woogaanira egenda kuba mbooko ndindako gwe wategedde lwaki ntambula we bati sikyasobola kutambula mu position yange nga mwe nali ntambula lwaki kiki wabeerangawo kakibwa omukwano okukubibwa nga bw'omumma nga kkuba nga noba akava omuwanga ayagala bw'ogana nga kkuba tekisoboka tuwayiriza omusajja lwaki mba muwayiriza olwo omaze otegera bakazi be wali mu mmotoka akugambye okuyamba abyegaanya agambye otalanga nga kuyisa bubi nga bibeerawo naye nga tebiri nnyo 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 kati lwezo red flags lwaki bwe zajjanga ne zirabika nga lwaki teweesonyiwa n'abamu baabirabanga ku tiktok nga nnyina zimaaka ezikubibiddwa ndeeyo nolina lwajja ku street nekugamba lwe wabadde kireero n'enviiri zange zizo siyinaawo wano bigundi bino Linda yazikuja yena Linda ko yala kufudde enkoko simanyi kukunyulako byoya akukuba ani kati olaba obuzibu obwo bwe buviira abantu mmwe wajja ku street ng'oyina ebigundi n'enkubuuza owaayo storage n'obuuza tujja tugamba musajja anzita wasirika busirisi anti waliwo obulamu bw'okupretendinga bwe njagala okugjawo kati wa pretending nga wafunamu ki nga wajja we n'oyina ebizigiro na pretending abamu ne mbalimba nga bode enkubye nagendako newa mama wange nga ndaba kiri too much ne mulimba nabadde nva kugone ne neekoona gena maaso kati wetubeera naye nga ndaba kigenze too much nintukesa nga sikyasobola tutambula nga ngenda mu bantu banga lwaki otambula wooti lwaki obeera weegaziya lwaki oba otula weeyanjala wooti ebyo namiziyukira nga wali otudde na wali nenkubuuza owaaye obadde ki ng'entula wenna olubuto lwange luto nnyo nno naye abantu nakusanga otudde ku katebe akale katundu nenkubuuza owaaye kiwaagwa saalemerako nnyo nga nendo era nziza nakola nakusagisa nosa neŋŋana naye gwe wafunye kye yakkoze yakuwogodde buwogozi kati ovanga ku muntu akukuba n'akubambanga engege atya manyi zino engege zibayita bambala ze bakalirira ne bazigira we bati nga bazikoze nga bazigize we bati nakuba n'akwanja ng'alina okukulya akukuba paka wogona n'akulya olwaba agenda nnyumirwa
Ngoli mbulu. Ongambye akasajja katono. Ngolo kayisaamu empi. Simanyi kulwana, simanyi kuyomba n'abamanyi bamanyi. Simanyi kulwana. Olwo nakukuba kimanyi oli lubuto. Ngolwa kubisa ki mpi migere ki? Mpi na bikonde n'okusindika. Olwo hoteli gye mulimu. Kyebagamba nti omukazi abali eyaba pretendinga abalaga abantu nti bali bulungi naye mukwano tuli bubi. Kati nze nkaabye ne ntuuka ekisanga amaziga gampedde. Okitegeera? Nga nzijudde obulumi. Nga nzijudde obulumi. Waliyo eyo omukyala apretendinga eyavaamu olubuto gwe baakuba ne bamutta n'apretendinga gwe baakuba n'avaamu obuzibu n'agenda mu lutalo lw'okuzaala omukyala n'atasaana kudda. Kati byenkooye kuba bigenda kuntuukako. Mukyali mwenna? Yensonga lwaki ate envuddeyo. Gayi wentegeera abo abakazi nga n'okukubibwa kususse nga sikyasobola kwewumba. Nze nayonooneka. Nayonooneka. Wansi? Nayonooneka. Obukyala bwayonooneka? Nayonooneka. Ekira tukyasobola kwegatta? Sikola. Tokaaba. Gwe. Gayi temukyeraba. Ebintu bino biwanvu. Wentuukidde ovaayo. Just kyensuseeko. Kiri too much. Wentuukira okwagala okufa. Olaba singa nnyina ssente. N'olubuto singa siruyina. Gayi yankomya. Nayina ewange. Ansasulawo. Nga nnyina n'ebintu mu nnyumba nga tewali kye sitayina. Nayina obuliri, nayina entebe, nayina buli kimu. Nayina TV, nayina buli kimu. Kisobola mu nnyumba y'omuntu. Sina kye nnina. Ninga weyo ndaba. Wano mu walubera yakujjawo? Yanzijjawo nammwe mukimanyi. Enzijja gye yanzijjawo wenyumiza omuntu nga yoli ngenda nenfuna ekirowoozo nengamba oba yajja n'ekigendererwa. Simanyi. Gayi yajja we nafuna olubuto nengenda ndugyemu. Nagenda ndugyemu Gayi nandeetera abasirikale. Wali omugambye? Namala ne mugamba nina olubuto naye siriredde kuzaala. Kati nze saamanya nti Gayi antambulirako oba n'amasimu ge nayogeranga n'abantu nti Gayi yagakonekitinga ku gagenze saamanya. Mala okwogerezeganya n'omuntu omugamba bannange neetaaga okugyamu olubuto sike kaseera nzaale. Ng'olina kwogera naye? Nagamba Fiyo jangu wano tulabe. Gayi yansanga mu ddwaliro najja n'abasirikale. Sigeza ali connected? Simanyi. Gayi wajja mu ddwaliro najja n'abasirikale babiri ne bankwata. Lwe lunaku lwe yansengula n'ewaka ewange. Gayi ndoza yali amaze ddo bipanga. Naga kati kankujje wano nkutwala. Nansasulira ennyumba. Olwakututewa? Emutundwe. Akujja okumpi mu bantu bo. Nantwala mu nnyumba ya ssente nnyingi. Asigisobola. Nankolera edduuka. Entuuka ekisanga nkubibwa. Kati olwo andagidde ddala kalakita ye entuufu. Mufumbo nyina abakazi basatu tolina kyakukola gwe oli wakuna. Ate nangamba omusajja alina ssente ali waddembe okukola by'ayagala byonna. Ndi waddembe okwana, ndi waddembe okwanira awo, ndi waddembe okuzina gwenjagala. Nengamba ndi lubuto kati ndi ku nninga. Ngenda kukuza nti omwana pressure nebeera nga yeeyongera. Edduuka lyo gye liri? Edduuka teririiyo, yajja n'aggyamu ebintu nga nnobi. Wanoba?
tesinga sana oba nandibadde nfaanana we bati sanga nandibadde nafa yabanga embala najja mu nyumba gya kupangisa nenga nokola omukwano olw'ensonga yanyonoona nga gwali omubulidde olwedde tisobola kukola kino lwansonga byonna abimanyi kuba yantwala mu ddwaliro ninagamba n'agamba nze sikugabana na mulala sukaali gw'olina wange olimu sukaali timanyi wegaba amazzi ndiganywa bwogo waliba sukaali ndi munywa paka nze wendikooyera amugala Derek wekuba oba kutunda bijja byewaffe mbitunde nkuddize byonna byewampa ondeke nanga tolina kyosobola kumpa kati olunaku olwo twayogera nnyo nankuba nembreeding omusaayi era nali mmanyi lukulukuse lugenzi ogamba oluwonyi agamba wadde ankubye binnuma naye nduwonyi nanzirusa mu ddwaliro teyanzirusa kola mu ddwaliro nemugamba n'afuluma ndeke mu nnyumba nga mbreedinga musaayi mannyo musaayi mu nnyindo ne wansi yakuba okutuuka kwekyo yankuba jjukira nga ziri ennyumba zeesudde kati wankuba ennyo nenvaamu omusaayi nga ngulaba gwasookera mu nnyindo ngenda olaba mannyo ngenda otunula eno yonna nga neerumyerumye eno yonna yonna ndolaba guyita ne mu bukya neŋŋamba byonna wadde akikoze naye nduwonye nemwegayo nemuga Derek nsaba kuntwala mu ddwaliro olwo omukubira simu waali kuba yali ankubye yaŋŋamba emmotoka simu nnyo nti buli maka ebeeramu ng'omusaba mutwala mu ddwaliro nga kikyategeeza kyekintu ekyasinza okunuma mu bulamu bw'ensi eno kikyali ategeeza nti namugamba ntwala mu ddwaliro koyi emmotoka simu nnyo nti buli maka gabaamu woba okakasa nti buli maka gabaamu kubira abeewammwe bajje bakutwale mu ddwaliro baleete emmotoka wano bakutwale akaaba gayi n'afuluma n'avuga emmotoka n'agijja mu kikomera n'agenda naye nga mbreeding nga temulina banayimba mu kikomera mwali nnyumba mulimu 3 naye okuba mu 3 bonna tebabeerawo n'abamu sibala ababiri omu simulabanga nako nentula wansi nenzija neŋŋamba ngenda kukola ntya nkwata essimu yange Salongo abalala baliwa ngenda munatera kale nemukubira omuntu omu gwe sijja kwogera linnya nemugamba mbreeding olwo omunnyo ogusabye ewa neiba kuba yagamba si munnyo olwo ngenze mu baneiba abalina emmotoka naye omuntu oyo namulimba because lwansonga saagala mugamba nti no nkubiddwa saagala mugamba nti oba mbadde kino ye bwakutuukako takiraba nti nga nkimanyi tasobola kuntuukako olw'obuvunaanyizibwa bw'alina nimutegedde kati nemugamba mbreedinga era nemulimba nti ndina Masaka nga ndi Kampala neŋŋenda nga gayina mwesonyiwa tetukyebaka naye olw'ensonga yawasa alina abakyala be zisobola kusharinga ebyo bintu bingi nnyo kubanga buli wogenda mu maka g'abantu olina byoyonoona olemesa abaana abo life gye bandifunye oyonoona ebintu bingi oli obuyambi omu babutoolako wabadde afuna babutoolako abaana batandika okubonaabona because okuba nti nze nazze ningamba nedda nze sikola kintu ekyo kati we namulima nangamba fiyo genda mu ddwaliro byonna ebiri awo kumpi era we lyaggwa nga ngenze mu ddwaliro nenkubira omuvuka wa boda najja nankima wamala okunkima nantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba
Ndowooza olubuto luvuddemu nga mukwana mu lubuto mweruli. Oli yajja kwetungako. Olubuto mweruli. Kati olubuto mu kubeeramu ne nkomawo nga nkaaba era omuntu oyo yasasula bbiiru ey'eddwaliro yange. Ne mpise mu mbeera nnyinnyonnyola ani ekinnuma akitegeera. Wenkinnyonnyola omu alabanga ebyokusaga n'akireka awo. Kati buli muntu alina amagezi ge. Nja kuweebwa amagezi, nja kuyambibwa mu ngeri yonna kuba ndi mukyala. Olubuto lwetaaga kujjamu nduzaale, musajja namwesonyiwa ne nvaayo nensula mu dduuka bye yankolera ennateete. Bwe nasulanga mu dduuka nenga buli muntu yeewuunya nentuuka ng'ekiro nenziyira lw'ensonga nafumbangako omunaanasi n'amazzi. Ebitunda eby'ewaka. No ngamba muzigo gumu. Ebitunda eby'ewaka nga mwensula nga nadduka ew'omusajja. Nga ku dduuka yo tajjaayo? Nga tajjaayo. Naye olunaku lumu eyanoonya nti ewaka sibeerayo n'ajja ku dduuka. Kitegeeza kuva ko lwe yakkuba n'agamba emmotoka simu nnyo yali taddanga. Abadde taddanga. Nga n'essimu takuba. Nga takuba. Soka n'akuwa muggaabo. Nampa muggaabo. Owone akomewo alye. Kati Guy wembeera ewaka ku dduuka mba ndi awo ekiro 8:00 ogw'ekiro. Olwo nafumbye omunaanansi okumanya banne nga Katonda anakuvaamu. Fumba omunaanansi guli mu nnyumba ntuuka ekiseera n'enziira ne ngamba bye bino abantu byefiira mu nnyumba. Kanfulumye essigiri omunaanansi guyidde gubikkule nako ite eri ekole ki. Enkwata essigiri n'engifulumya mba njuwawo nti amanda njuwamu amazzi ng'omusajja ono apaakinga palapalanya aziruke munda neggalireyo. Omusajja gwe yali naye yasooka okukwata bw'atyo oluggi. Guy najja naŋŋamba ggwe Fiona tuliba tuti. Yajja n'omuntu omulala? Yajja n'abantu 3. Okumanya tuliba tuti olina omwana wange nkwagala nnyo 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 weriba ddalu wali nsuula. Oba waloga omusajja? Sirina kye namukola. Weriba ddalu wali nsuula. Oyinza okuba waloga omusajja akusiriwale. Nagamba weriba ddalu nga wali nsuula ngenda kugwirako eddalu. Kati ku bibiri ogenda kukolako ki? Kudda ewuwo oba okuggyamu ebintu byange mu dduuka. Ne mugaa sirina kye ngenda kuwa neesirirwedde kudda wa? Oli musajja mufumbo. Nambuuza bali gwe wabampasiza oba gwe wampasa. Guy yakwata ebintu ne babisombamu. Ekiro yali azze n'abantu nga baze kutwala bintu. Nga nnyina kusalawo weŋŋaana ne babitikka n'ensigaza munaanansi ne toilet paper ne firiigi. N'agenda. Okay. Nakaaba kati nendaba nga ate enkomye fulaati kubanga edduuka lino badde sovaamu 15,000 mutwalo nsobola osasulawo ate nga mwensula. Mwe benzijjamu temusobola bamanya bulamu bwempitamu kuba aliwo watulimba kirala okitegeera. Nabalimba birala n'obulamu bwawe mwabulabanga nakati bwe mbalaga temugamba Fiona abadde ki. Kituufu. Embeerawo seera byonna yatikanye emimwa nga givaamu n'omusaayi. Kati lwali lumu ne ŋŋenda mu antinento tandika eddagala. Olwo atutte ebintu tazze mu kutawaanya? Aneesonyiye. Olwo obeera wa? Mu dduuka omwo. Omutali bintu? Naye nga nkeera ku makya ne nzigula aba ne bagula omunaanansi n'amazzi. Naye nga wotunya bbeeyi gy'osasula otosobola bbikiri yalinga oba olina kuva mu nnyumba yange ya musajja yalandiroodi.
era ku makya ne ngenda mu ddwaliro ne bangamba Fiona biki weetaaga okukola sikaani, olina sasula ssente weeziti ez'ekipande, olina kukola we bati. Nengamba bannange, nengamba kammukubire. Olwodda mu bulamu bwe gwe kennyini. Ne mmukubira ne mugamba. Nze ngamba ate ye mistake gye wakola. Saagikolera saddayo. Nali mmanyi bigenda beerawo asobola okumpa obuyambi. Wadda tukyawaganye naye akyasobola okumpa sapooti. Anyway, kale genda mu maaso. Ne mukubira essimu yagikwata mangu. Bwaki yali alinda yali amanyi oli mukubira. Nagamba wanjifiire. Mugamba mbadde njagala ssente za nti naye ntugende mu ddwaliro. Eka n'obulamu bwange tebuli fayini eno wansi. Nagamba naye muli okoze nabagamba bayimbi basabiriza nnyo. Muli banaku. Oyagala nga tolina ssente za ddwaliro. Bukadde na bukadde. Kubira abayimbi banno, kubira ababuvunaanyizibwa bagamba, kubira ab'ebitiibwa b'omanyi, kubira ani gw'omanyi gw'osobola okuba ng'otegeerako siziina. Ate ogenda kuluzaala. Alabika tafunisa lubuto ne lutabeerawo. Simanyi. Nangamba gwe kigezeeko ajja kufiirayo bakuziike. Bajja kuziika. Nze nzije nno newo mayiti y'omwana wange nga naawe ogalamidde. Naabe wamwe baziika omukulu naye nze nja kuziika muto. Kuba yuma tamwegala tawakana. Ne nkaaba amaziga ku ssimu n'agamba. Kale nali manyi nti oba oli muyimbi olinamu ssente oba osobola kweganga nnyonnyola ebintu ng'alinga gamba nti oba yalina ebigendererwa. Ne mugamba erike tubireke. Ne mmuggyako. N'addamu n'ankubira ne ngikwata n'aŋŋamba Fiona w'oggyako essimu yange nga nkyayogera. Olitegeera nze ani lwaki siina muziro. Ne mugamba tontiisatiisa. Tulabye ebintu bingi. Kati ne kino ngenda kiyitamu kiggwe. Naye olwava mu nnyumba eya landiroodi edduuka obulamu ne busebengerera ne nnoonya ew'okusula ne ngenda ne mpangisa ka kiyosiki mwe mba nteeka firiigi eyo nkamule omunaanansi ntunde obutunda amazzi n'okutundirawo obuntu obulala nga mwensula. Ka kiyosiki omusajja n'ajja n'agamba kaliwo mu nsobi kuba bino ebintu bya famire. Tetwateesa na bannaffe balala gwe yakakuteesaawo mu nsobi. Kamazeewo bbanga ki? Nga kamazeewo wiikisi zaalinga 3. Ne nsaba ssente zange ne nkoowa $15,000. Ne ngamba kati nina kuvaawo. Ne ngenda eka tewaliyo omukyala bamuyita Mama Papa. Ne mugamba waliyo omulimu. Nanga jangu wano waliwo omulimu okole. Nga batunda bubbiya, mukazi aleeta omutwe gw'ente, bafuba amazzi, bakola buli kintu kyonna. Mukazi n'angamba onookola? Naye tunuya life gye ŋŋendamu. Mugamba nja kukola. Olina okukeera ku makya n'ogenda mu lufula n'onoona omutwe ssaawa 10 ogw'ekiro. Olina okukomawo n'ogufumba. Olina okukola emirimu nga oteekeddwa oggikola naye nga mbuuza bakusasula ssente mmeka? Bakusasula mmeka? 4,000. Kye bayita zikusooka ne zitakuva mabega. Kati bwe zo ziva mabega. Wangamba ezivudde mu maaso. Maaso yeewa. Zikusooka kwe nnaku okkuluma wano ng'oli muto n'otereera mu maaso ng'okuze. Kati ate nze zinnumidde mu bukulu. Dani kye bagamba zikusooka ne zitakuva mabega. Natunuulira life gye ŋŋenzeemu mbuuza ng'osulawa.
nfuna 4,000 nga nsulamu akaduuka ak'omukazi nga we naye nga tekajjaamu mufaliso nyina kusula ku buwunga bwa bakasitoma n'omuceere. Kati omukazi mama papa alina ekyalaani alina akayumba ka bubaawo kalimu ekyalaani ebyalaani kuba ayigiriza n'abaana naye katono we kati just kaliko ka space omuntu wosobola oteekawo otyo ki n'obugwa bulambo okusinga we bakakubunga naamanyi fiyo ogenda kujja ng'osule muno ow'ebyalaani kubanga ate osula omwo nga weefunyizza nga wosituka wootuula n'okolawo oti kiyinza olekola bubi oyo omwana. Ng'obulamu bwange bubijjidde mu mwezi buli oba nalabanga nti nkyawadawadako bwe kaba kasente nkyakayinayo temuddanga mukuliziganya na musajja nga nkubira kuba yaŋŋamba wooganye okukwata essimu yange awenkuttira. Bino ebintu omusajja tumuwaayiriza kubanga tukola studio nkubuuza lwa nsonga nti omuntu ayinza okubeera n'agamba omuntu ebintu bye baayogedde ebintu byoyogera bituufu byonna byakutuukako. Fiona Kachayi ekirungi omumanyi nkumanyi sina nsonga lwaki njogera njwange oyinza okuba omusajja omudiframinga lwaki agamba nti wamwogeddeko kalebule ajja aveeyo naye waaba akakasa agambe nti kalebule embeerawo Gayi nali ndi awo nga zze gye nkolera gyessamulagirira kati ate kino kye kyasinze okunzigya enviiri ku mutwe. Lwali lunaku lwa Sande abalokole bali kusaba ekiro najja nakonkona wensula we simulagirirangako we saamugambako nandigambye oba omuntu yenna mu famire yange nga n'abamu tebakimanyi nga maama wange akimanyi obulamu obwo nti nyina wenkolera naye nga takimanyi nti nsula wa era nga mbuuza oba olimba nga taata yeyakukolera ebyo ebintu nga maama biwanvu mukko nga yalowooza omwami yabikolera. Kati maama lwokolo lwajja ekatwe alina omukyala gwe yanyumya naye awo bamuyita maama Asani azaalawo omwana we gy'akolera ng'alaba obulamu bwagenzeemu awulira anona omutwe mulufula simanyi akola biki pressure yakuba maama oba tugambe pressure oba kikyamukuba tewali simanyi nakumanyi kugenda ku oxygen paka kati maama wange taddangawo. Omusajja we yajja muwala waate muwala we ali kuki muwala wange ali kusoma. Bannange omusajja yankonkona nga mmanyi maama papa kuba maama papa yajjanga nga azze kusaala ekiro mukazi omusiraamu kusaawa awo mmeka abajjukira abalokole basula basaba kati wajja nalowooza maama papa ate abalokole we bali tewali muntu aza kuntuusaako era kulaba tokisuubira ngenda tunamukabaawo enzukulawo nga yeewuuyo n'ayingira n'asika oluggi n'aluggala mbutuufu tetujjaamu. ng'ali eka tetujjaamu naye ne tukafundamu ndeka tereera weeyitaki ate kati ebyo ogenda bibuuza naawe obeera obira ate nze kanza akuwuliriza abantu baba bakuwuliriza nze simanyi era nze kola ki byafuuka byampa nga nze kwegatta mu kantu we kati kugambe kumali nga webakamu oba watu bati
amazima mpulira nkubira. Gubadde omanyi nti kale yakikukyagwa kambonebone byange. Akimanyi syasobola kwegatta. Tiyaddamu kuwona bw'onoonya. Najja netufunda waabe ne mugamba wano si wange. Kati nyina ekyawulira atya mu bizinesi. Nti wagyegattiddemu. Nakuba. Nangamba gwe tuli batuti. Bino ebintu gyebiri mpulira nga nyumya firimu. Anti mwagala nnyo aba pretending. Nedda si ku pretend. Yali bulungi. Nedda kegamba. Ayina ebimulya. Guy. Kati ekyokujja kibaddewo ddi bbanga kye kati? Kijja kitwala. Nze bbanga lyemaze nga njawukanye n'oyo Guy ndowooza giringa myezi 2.5. Ngamba kuno lwakomyewo. Naye nsuzibwa nenzija ewuwo nengendako ewaago nengenda ewaago. Gyakunona. Kati mwakasembayo kweraba gundi ki? Ku Sande. Sande yakulu yajja. Sande newedde era nakwegatako. Nagaana nankuba ne mugaana nayo nooneka okimanyi kikyotamanyi. Ono yakujjawa? Yansanga mu kazigo k'omukazi ke nkugambye akakabaawo. Yes. Nakugamba olina okumpa. N'ogaana. Kola era temwabikola. Nagaana yakuba nze. Gwe mulango ogunsuseewo. Lindako ebino ebintu bikubeerako bwe biti. Nina omuntu gwe mmanyi alina amaanyi ng'ate ali mu bulamu bwo. Gwe ne Kenzo ndudde ebbanga nga mbala muli muti. Almost muli ba Luganda? Brother wange. Kenzo. Kenzo muganda wa? Edi Kenzo. Muzina ensonga aliwa lwaki tazirimu? Koza alina amaanyi, alina possibilities zonna, alina ekintu kyonna ekyetaagisa okuyambako. Either akufunire w'obeera, either akuwe security, oba bagambe ku musajja. Lwaki yetabirimu? Gambyeko ensonga yange ziri 2. Nengamba saayagala tawaanya famire yange. Nalowooza nti nsobola okuguzannya ne guggwa. Anti kati gukulemeredde. Kubanga we nagezangako oba mikwano oba abantu abamu nga bagonsalira nti emyaka gyo tegisobola kuba ng'olimu ebyo bintu. N'emyaka gyange kiki? Myaka 30 nga n'aba5 bakola ensobi. Kubanga n'okujja wano nze okungamba wandibadde already osoose gamba ku Kenzo. N'omuyitiramu n'omutuuza n'omugamba omanyi. Nsonga ki eri wakati awe wa Kenzo? Kuba nayo biraba kuno agenda kugamba ye lwaki yasize n'atugamba okusinga okugenda mu mawulire. Olaba mu bulamu bw'ensi eno buli muntu alina obwabbize bw'ali. Nsobola okugamba Dayasi nga kino kyendya nondeka ku boutique. Ngowooza nagambye gwe wekka. Nagambye abantu bangi mu ssimu yange. Naye abawulidde ekiruma batono. Just abamu asobola oprayinga naga ono naye oba naddeyo n'akugeya n'okugeya. Kati nze nalowooza musuze ali busy. Alina emirimu gy'akwasaganya, alina abaana baakolako. Nnyinza okuba nti saamugamba bye nkugambye. Naye nga wamugambako kebimu. Nalemererwa. Nalemererwa because lwa nsonga yakawasa omukyala. Omukyala naye mukyala ali busy.
omukyala mukwano gwo aba alina okuba mukwano gwange because wansonga mukazi wa brother wange kuba naye bwe tutagenda kugenda mukka ebimu bye nandiyogedde wano naye nga sitengedde kuba olina ne kampeyini ezimu ze wamuyambangako eyowa ku kyalo eri kitegeeza nti mwogera at least oba wali tusobola kugamba Kenzo wandigambye ani omukyala ye mukyala asinga ekisa mu nsi muno bulungi nnyo naye nga genda ikanze nyina n'akazoole because lwa nsonga nze natya okulumya abantu abalala tebajja kugamba baleeta omusajja bamukole we bati newe bati njagala nnyo beera mu bulamu bwawe nga ndi happy n'omulala asigale mu bulamu bwe singa abaawo engeri yonna omusajja nanneesonyiwa nga nyina newembeera oba nga nyina omulimu nga nkola buli kintu kyonna mba nja kukita naye ekindetera obuzibu sikola kati omusajja ono atandika omubeera ng'amalako abantu emirembe ogenda kunsuza enkya omusajja ajje osobola okusigala n'enkya ng'onsuza ozinga ze n'abasirikale kati nze ndajja nnyo tuuka ku bantu nfuna obuyambi gwe tomanyi mu ssimu yange muno naweebwako nnamba y'omukulu Bebekulu just nga nnoonya omuntu gwe njogera naye nensabako ey'amama Fiina nenjagala olumba Musuuza nenjagala olumba buli muntu yenna nze wenjagala awo bali bonna b'oyogedde sooka obaleke olina omuntu asobola osetulinga ebintu bino ne biggwa omulina mukozese nze Mukama nnyambe we video weemutuukako yenna abaana wagitamuze ne mutuukako Musuuza Eddie Kenzo gwe muntu omutuufu okuyamba ono okusetulinga ebintu byalimu n'omusajja abalala bonna baleke beesonyiwe Bebekulu mwesonyiwe mama Fiina muleke akina bonna bogenda okwogerako beesonyiwe kati gw'okimanyi amagezi gompadde ganzikakkanya ekya poliisi kyo sigenda kukugamba omuntu alina ssente tosobola kumweyimbamu ku poliisi tesobola kuba byonna byagaana naye ate poliisi esobola okukuyamba after saying poliisi yaŋŋamba senga tumanye watuufu w'obeera wuliriza senga tumanye watuufu w'obeera nti weewano osobola okufuna obukuumi n'ataddamu wadde olinnyawo wadde ekigere era bali nabo bajja kwagala ssente z'otalina tewali agenda kukuwa bukuumi wa poliisi nga abeerewaawo nga babukuwa ku ki ekyo tekiriyo wabula kyengamba kiikino omuntu yekka alina ebyo byonna byonna bye twogeddeko alina poliisi alina sse ali omuntu ogwo bali abasigadde bonna baleke tebakulinaako kakwate ate nabo okuyamba kijja kuba naye ono okusinziira relationship gy'ongambe gy'olina naye ati alina obusobozi bonna obusobola okukola ki enze engeri yonna gye nsobola okugamba Munnayuganda yenna kuba bagamba mu families mbeeramu zi histories ez'enjawulo simanyi oba ki ekituufu kyenjogedde mubeeramu ebintu eby'enjawulo mubeeramu enjogerezeganya njogedde naawe onzizeemu ki nakugambye kino kizzeeko otya ompadde budde bwenkana ki budde bwompadde nze mbwewadde kyenkana ki funiddemu emirembe oba ngenda mu kufa gwe mulanga omuntu gw'asobola n'akubira abantu kitegeeza omuntu wavaayo n'agamba nti Dayasi kati ssaawa yakubikkulira maziga gange matuufu tingenda kubikkula nkulaga ebbwa lye nnyina wano kitegeeza mba sikyalina kuswala kitegeeza waliwo gwe nasooka oddiraga n'atalifaako n'atandetera panado nti yiwako oba omunnyo kwe kugenda mu bantu b'ebbali ofune obuyambi kati y'ensonga lwaki tujja mu bantu b'ebbali kati nze kino ngenda kisaba tugenda kukoma wano akyo kitwogeddeko omuntu asobola okutegeera ekifaananyi ky'olimu nze bwano mu video ngenda okugambira nze omuntu ogwo gwe ntunuulidde asobola okuvaayo n'ayambako ali ogwo Eddie Kenzo Musuuza yamba Fiona kyekyoka nze yamba Fiona ayina obusobozi ekisooka oli muyimbi ekyo kimu kyakubiri ye president weera ne confederation nakulabangayo buli kaseera nze emirundi ebiri ginagenda ku federation nakulabayokko era nali nkulabyeko ng'oyogera olwana bintu bya federation nze kisooka oli muyimbi ogwa under ye that's one two ongambye mwinako akakwate
kati akuyambire mu biti bibiri omuyimbi ne famire ye ate ng'obusobozi abulina kuba bino ebintu nga tuvudde okufunira waku paati ennene gy'osinga okwetaaga ndowooza tagenda nagiteekamu yadde olwataano sooka kutaasa kwoli bwe bamukutaasaako kufuna wobeera ka bizinensi togenda kudda mutawanya muntu yenna si bwe kiri omanyi paati eginsookera ddala kukutaasa ku musajja si bwe kiri akwesonyiwa kwakati already weetaaga eddwaliro wansi wayonooneka niyo omusajja buli wajja ate ayagala kitegeeza balina omukutaasaako owone kitegeeza ojja kugenda okutuuka okugenda okuzaala nga tokyasobola kusindika mwana kuba wansi wakola ki wayonooneka ekyo kikolebwe bamuyita Fiona abamusinga bamuyita Kachina gyalwesa ku gundi for any help advice yona gye munaamuwa egyakukola ye yange musajja banna anyway kale Fiona katukusabire wallahi katukusabire era naye n'abawala muleke si buli muntu ajja nti nno biki n'atiguka mulekera okutigukira mu bantu Fiona Kachina tekuba kutiguka waliwo abamu nga batiguka mulekera otigukira mu bantu kyobala nakubuuziza omusajja akolera biri byonna ebintu kinandigambye abawala kubanga gyeva ne gyebujja tosaategeera muntu akwagala nsobola okuba nga nyina ssente omusajja najja nga njagalako ssente zange nsobola okuba nga siina omusajja naye yejjira mu kifaananyi ky'okunyamba nsobola okuba nga ndi mu bulamu bwendimu omusajja najja ng'era ali ambo n'atuuka n'asiriwala bangi babituuseeko basinga omwaga gye bali naye kinsobola okugamba abawala temupretendinga embeera wagirogerawo waginogera eddagala n'ogiroga temupretendinga baddiya ntakulabako nga wennazozo oliko ebigundi n'enkubuuzo waye kiki nze ntya noyita mu bantu abamanyi si yenze Kachina gwe bamanyi kuva ku sikini yange naye kyeŋŋamba abawala topretendinga leero olabye vidiyo yange nga ndi mulamu nkyo osobola obutansangawo nga ndi mulamu omutandika kujiza nti kale bambi yabadde ayogera bino enkyo osobola obutansanga nga ndi mulamu kino kyo nkigamba muwala gwali eyo naawe yandisobodde obusobozi oga nti Fiona kamuwa amagezi we gati oba kamukolere kino enkyo osobola obutansangawo kale abadde Fiona ena advice gye mumuwa naye nze eri egi tusookere wali tutaasibwe omuntu oyo atuyambe basooke omuntu ono bamuweeko distance kuba eno yo si Uganda omuntu basobola omuwa restrain order namugamba nti omuntu ono tomusemberera gundi bweziti Uganda si bwe kiri poliisi eyamba eri ayinamu kasente tolina ssente tobonaabona tolina amulinnya tobonaabo tosembera n'oba oyina erinnya naye ng'akulwanisa ayinamu wano niwoba ofa kati saagala tetudde mu ebyo anyway kale katugende tukolemuko ebirala nze vidiyo tugenda gitambuza tulabe tuggukirawo inshallah